mwena bana flash in Uganda awamune ku Lujiro TV which is okay tubaza omukama nti atwadde obulamu ate wetuli ate tukyaliwo bodo businga wetugamba tetujja wano nga bakamenyo netujja nga wano abamanyi kiki twogerako nadde wetukeri ewa Yekolera Kitongwa akamanyi ekisa nti ebigambo byayogera byebyo that kind of wisdom so wetukenda tugamba omukama yebale okuwa obulamu nekisa so wetugenda okutambula olunaku olwali muganda wange Yekolera Kitongwa nga twebuuza embeera eri mu ggwanga naddala bino bye twawuliddeko ebya Eddy Kenzo basina kola 60%, 70%, 20%. Netwebuuza which kind of mathematics is that? Nengamba why? Gwe kakuwa bino ebintu konze kankuyite otunyonyole abasajja nga bakaabya kajanja baba mukumba baba nikatwali mukaabya kajanja bino kubino ebintu boza kwatulaba tutandikirawo abatulaba ku the flashlight Uganda abatulaba ku Lujiro TV amanya nga bulijjo simulala akubuuzaako yenze Yekolera Kitongwa ng'era ndi musanyufu nnyo okubanga nsobodde okulaba ku njuba ey'olunaku luno olwaleero nzaani atakuuma omundu nzaani kiwugulu waabwe nzaani Mukama Katonda gwakyaliseka akasubi kusoomozebwa okw'amaanyi kwe tulimu mu ggwanga okugenda mu maaso mu ggwanga okyegeera okutiisibwatiisibwa tugenda batababisolanya tugenda bakuba amasasi tugenda kukola kino naye Mukama Katonda ngamba Kitongwa nze nkulinako obuvunaanyizibwa abalogo batye mu buntu naye nga tobatya mu mwoyo weefuula atazannyibwako eri alina obuyinza ku nsi omulogo ali kujja ku nsi amalanga kukola muntu yakkanganga n'okubivi n'ogonda omuwonderenga naye nga tamanyi mutonda kagesanga akutiisetiise liyigidde mu bankuseere otegeera kaali omuntu alamanyi kutonda muntu wallahi tali ntiisatiisa talizibikira ddoboozi lyange ez'Itongwa ekyo kyakabi nnyo so muganda wange neyanziza ne that brief introduction naye nga tunaba kugenda kweyo ensonga eyakola tune etabudde ba Eddy Kenzo n'abayimbi abalala tumanyi ekituufu kyeki ogenda kitunyonyola embeera eno gyolaba eriko ku omugenzi Jacob Olanya ebintu byatuuseeko ku maziika ge byatutobedde dda so twagala kwebuuza gwe embeera eno eyabajjewo embwayo eno naawe tukole emirimu embeera eri mu maka ga Jacob Olanya abembi bagambye n'abembi abagizi ne babayike ne bagamba nti no bo bali mu kulya tebalina kye balya Owoolanya tebalina kye banywa Owoolanya tebalina kye banywa Owoolanya kati twebuuza kigenda kutuzaawa kigenda tutwalawa lwaki abantu babonaabona to that extent ate ng'omusajja abadde ne ssente ayina abantu be abakyoli batabuse batale omulaba singa tegugendayo leero nabo bagenda kigwako gavumenti awo njagala kubuuza tutandikirawo embeera eno kigenda tutwalawa mu ensangi zino tebalina kye balya bagenze kulya teoyagala bakungu bagenda basingayo bagagga sibe ba MP bani bano kubanga already olumbe balulondobyemu si buli omuntu amala gakolaki agendayo kati abasobola okugendayo so abasobola okwegulira ekyokulya era nabo tubasondereza obuugi era nazo tuzibbira ez'eggwanga buli sente kyewawulidde yayise mu kuziika Olanya waliwo awo ali mu kiryamu bajeti nnene naye ebikola bitono era teweekanga nga waliwo amazositula kalina ngeri mu kutambula ngeri Olanya olunamala okuggwera mu ntaana ng'oli agamba abapangisa mujje muyingire naye ng'azijje mu mulambo gw'Olanya bano bo buli ewali obuzibu ate bafunawo essanyu kye bayita nti buli ewali Mayinja yagamba nti ali kuna ne mu buzibu alabamu omukisa kakati balaba abalimira nga bakaaba naye waliwo agamba ono yanfiiridde nange ekyo ekiseera nejje mu bwavu Uganda wagambira essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente ente beekaba bagya kunsala ekiso ng'embwa eri wali eyayana egenda kulya byenda ng'essanyu lyange beba abantu abali mu gavumenti era basabiriza omulala afe bafune ku njawulo nga bo beekwata be baminisita b'emirambo
nga bo bekwata abafu be wali omufu we bakolera ssente abamuleko babakaaba batata babakaaba abamuleko beesiya amakungu batata beesiba ebinyo banywere ng'eri agamba ono yanfiiridde baaba nange nali kunyedde omukisa ogusitula ku kalina mu kiseera sound not clear as they are saying, we don't know why. Naye nga ekituufu ekyo ekiriwo ekyokubiri bali abakyoli abamu akyoli leaders one of the delegates balumye kamwoca olunaku olwaleero bagenza banoonya bubuddamu embeera etabuse. Mukama Katonda agamba nti abakooye mujje eno gye ndi nze mbayita n'abawummuzanga kakati nammwe muba muwulira mukooye essabo lye bayita NRM mujje muzikiti ekamwoca mujje mu ekereziya katolika mujje mulokoke baaba Yesu ayagala nnyo abantu abakooye bakooye bajje tunaawummuza mu Yesu kyekiwummulu ate Yesu amafuta yagafuka eno kamwoca nego twalabyeko gwe bayita mirundi yagambye nti mukkirize mugane all powers zava zadduka mu NRM nezidekamu zetwanga tebazigadekatolaba Mukama Katonda asokuwa ekisa kye nga gwe boosi wange nga gwe mugagga naye ate time eyinza otutuuka n'alaba nga tosaanidde kuba mugagga kubanga Mukama bw'akuwa obugagga ku nsi era kino nkigamba nawe ng'olina ssente Mukama yakuwa ssente zo wekka yakuwa n'ez'abanno nga yakiraba gw'alina ozzibakuumira muggwe mwalina ozziisa ozituuse ku banno yakufuula ttaapu abalako balina okulembeka kaali Mukama bw'akiraba ng'oganya abala balembeke ng'akuggyako ekisa kye ng'ate akiwa abo ababadde balina okulembeka ate ggwe ng'ofuuka omuki omulembesi ye NRM Mukama yamuwa obuyinza ng'alina otulabirira Mukama yali yamufuula omuyima Museven ng'alina okubudaabuda bannayuganda n'obba mukuumya nabagamba Mukama Katonda alina amaanyi agatukuuma naye alina enkola ey'ebintu nga bw'alina amaanyi agakuwonya obulwadde naye n'agamba ensi kangitonderemu emiti green binnyambeko okujjanjaba abantu bange kangiteekemu ebibira binnyambeko okusika enkuba kantondeyo abasawo bannyambeko okujjanjaba abantu bange Mukama Katonda alina obuyinza obutukuuma nga bannaggwanga ne basseggwanga naye yagamba kanteekewo omuyima ambasada wange mu Uganda nkuumire ku bantu bange ng'omuntu oyo ye Yoweri Kaguta Museveni naye mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okumutikka omulimu ogwo n'alaba nga gumuyinze eyali tukuumyenga ate yatuliko yatutta eyali tugulidde empeke ez'empeke azibba eyali solozezza emisolo nekitujunira wamu nga bannaggwanga ne basseggwanga emisolo agigulamu bizimbe agikolamu makampani azimbamu bizimbe Sweden agulamu mundu ate zakututta kakali Mukama n'agamba nti omuntu gwennawo obuyima mukyamu kamusenguleko ekisa kyange kitwale kamwoca ewa Bobi Wine Kyagulanyi ng'emaanyi ago g'olaba era yensonga kiŋŋamba batawalana ne Bobi Wine mulwana na mulonde w'Omukama Katonda temugenda kusobola tewali kuwangula nga tukyali awo omukulu His Excellency Bobi Wine yalusutuddemu n'agendako mu Geneva ku human rights activities ayogereko ensonga eziruma Abannayuganda olowooza gavumenti ewulirete ekisooka kya byonna ye nga ye Museveni always musajja wa bujja atayagaliza ya munne kuzaala ntuusi atya tumuyite mukazi mujja azaala abawala bokka naye ng'ate mukyala muto azaala abalenzi kati osuubire okumuwa ki essanyu naye ekisinga obukulu kyekya pulezidenti ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert okunamiza abasajja omaze okubambula mu Uganda kaakati ogenza ate kubambulirako Bulaaya Museveni Bobi Wine ayambudde Museveni asigadde mu kapale ka munda kati agenze kamwambuliramu eri yali tusaasidde Bobi Wine President wali tusaasidde ogenda tulagisa amakugunya agaliko enkanyanya ogenda Bobi Wine ayambudde Museveni asigadde mu kapale kati agenze mwambulira panti Geneva naye wali tusaasidde
amakukunyo agaliko ekanyanya tuyinza obutagebeera kukola ki kugalaba naye bwekibanga kyekisigaliddeyo kugalaba nago katugalabe baaba bosazeewo ese kale ekyo kikulu nnyo omaso kentwataka kyetwalise kigula nkoko updates eziri wano ne wali ng'omaliza kwako nti oluvannyuma lwa His Excellency yagenda okuziikako Nambasha kati ebigambo yitingana tubagamba nti Bobi Wine wakyamanyira sipiika omulungi ne twebuuza amanyidde ku kinga mubuulidde ekituufu bajjodda balyogere kusiana kimalirako obudde kujjako omuzibe w'amaaso manyi teri kintu kibi nga kulagirira muntu muzibe kulaga kkuba omuntu muzibe amenya kaakati buli wa NRM muzibe era be bantu abali ku nsi ng'ebyokulabirako nti beerawo ng'omubi twawula omulungi beerawo ng'omuddugavu twawula omweru kaakati bo baliwo ng'abasiru twawula abategeera kale webale nnyo webale ddala yekolera itongwa general owanuka omukambwe atata duduma kumbe yadudumya okay omukulu gwe bayita Eddy Kenzo twamulabeeko nga alina okwemulugunya atiddemuko kola tuni zifuuse kola tuni naye nga kyenewuunya percentage gye babala tebasoma tebamanyi kugatabi bw'okiraba otya you as a music analyst and political analyst as a music analyst awo bonsingise mu busubi ndi musota lumba kakati muganda wange ekisinga okwewuunyisa kubayimbi Eddy Kenzo yavaayo n'agamba ye takyali mu politics taagala politics kuba yabulalabulane mu bantu tali mu bya politics tamukwatako naye ntera okubajjukiza bw'oba toli mu politics ye politics akulimu ye politics akulimu ajja kunoonya wonna w'oli yakukola eki akubeemu olw'ensonga bingi ebibadde bituuka ku bannayuganda ng'ababayimbi beeyita kikalo nnyo basirise bagenda okukozesa amaloboozi gaabwe munnayuganda n'atuuka ku extent eyozesa ebikoola by'amapaapaali nga sabbuuni alinnye nga bo basirise busirisi munnayuganda n'atuuka okuwammanta sukaali olw'omusolo omungi ogumuliko nga bo basirise busirisi amafuta ne galinnya nga bo basirise busirisi kakati Eddy Kenzo talina njawulo na muganda wagambira nti zirinda bolwange tawa musibe emmere zirinda bolwange ye muntu abeeraawo omuliro ne gwokya ennyumba ya neighbor neebaka ndaba tegwokyezza yange natamanya guva ku ya neighbor kugenda kuyiye Eddy Kenzo Museven bw'aba nammwe abayingiddemu mmwe mwamuleeta okukina mmwe mwamuleeta okubakinako bw'oba onywa omwenge suubira ettamiro lye bayita Museven litandise obbatemba kubanga gwe mwenge gwe mwakola ki gwe munywa olw'ensonga singa abayimbi abo bavaayo ku bintu ebituuka ku bannansi banaye emisolo mingi bannange kino kirinye bannange kino oba osanga ate bo baalibadde n'okutiibwa bati awo olaba balwaniridde bantu olwo wetunakwata mu nsako yaabwe wetunakwata muki mu nsako yaabwe naye mwasirika busirisi Museven atuwa ssente Museven n'amuyita n'amuwa akawumbi n'emmotoka nze siri mu politics nyenyenyenye ye politics akulimu bw'otasimba kakwata laddu ku njuuyo nze tebinkwatako ejja yo kwerumbira yekwatako bw'oba tekwatako yenvire kwatako ejja yo kujja ekukola ki ekugobongi kakati olwayo laddu gye bayita Museven abo baagala ojjegema olunaku olwaleero eba bobonzi batandise okukola ki okugiwulira Eddy Kenzo n'atukoga nti banatyana tujjako omusolo gwa mukka gwe tuswadde tokimanyi oli mugwi wa ddalu obadde tokimanyi nti tuwa omusolo ne ku mukka gwe tussa ennaku zino kabakimanyi ti abaana baffe bawa omusolo abatama bujje naye mmwe bemugende wa dictator Yoweri Kaguta Museveni n'abawaayo ku mitwe gy'endiga ne mujja nga mubwegedde bannange abeewa nanti oba bamufunamu lwaki bamubaako andi bwe baba bamufunamu kale ekyo kye bamufunamu kyekyate naye kyabajjamu Museveni bamuyita mulyazzaawo
bwakuwa olowooza akuwadde zize yazitundidde ente kumbe azijja kummwe kaali muziki wa Kenzo akola ng'ekizibu ssente Museven yamuwa akawundi n'alowooza akatundidde ente za muzeeyi amusika buto oba ttaka n'atamanya nti agendera kujja zite mu bizinensi ye teyamanya nti Museven sente zamuwadde akawundi n'emmoloka ey'obukadde 600 agendera zikama mu bizinensi ye azizzeewo bamuyita mulyazzaawo omusajja atasindika n'atabuukira mu bufunze yabawola buki buwozi kakale atandise okusaba ezize bino ebintu tubadde nga tubyogerako tibannange kino kikyamu bannange wano kiri bubi bannange wano kibulamu abasajja abo baagaana okujja tugattirako kuki ku ddoboozi lyabo kubanga ate bebekulu bamuwadde emmotoka bamuzimbira enju kusaasira simanyanga bigayi simanyanga ono kakati olunaku olwaleero mugenda sasula omusajja ate n'amagoba mangi siri mu politics yakulimu ye politics akulaze nti akola ki akulimu temutukaabirira mwe mwennyini mwakwata talenti zammwe ne muzitunda mwe mulamu mwe bamugasa nnyo okusinga obulamu bw'abaana baffe abakudde ne mugaana okwogirako bwe muba mulamu mwe bamugasa nnyo okusinga baganda baffe abali mu kkomera bwe muba mulaba mwe bamugasa nnyo ababuna n'essente ez'obwerere nga tubawagira okusinga ffe abakazana oli n'akeerayiza olulimi n'alukoleramu ku stage n'alukoleramu ku YouTube ate era n'alukoleramu ne kukola kibi mu biti ebiwera ng'ajja alukola ki alukolamu naye ne batemako pasenti ye n'anyiiga naye n'atasaasira nze asindika kigaali n'atasaasira nze akozesa amaanyi n'atasaasira nze agamba paasi mu wino n'atasaasira nze avuga booda n'atasaasira nze poota omuzimbi okyegera hawo bo tebabasaasira naye bo bawulire kebabakutteko kabanyize nnyo okusinga ffe bulijjo bwe tunyigirizibwa kakati mbadde njagala ebeere sigino ebazukusa obwongo ti omuntu abalimba nti abagala era abawa nnyo pulezidenti Museven sima yabamanyimanyi bo bamuyita pulezidenti Museven mugali alina omutima gw'ekisadde bwerukaaba ng'atuwa abawa ku byammwe n'entuyo z'abannayuganda abalala mumugjeeko mmwe mwewe omuntu alayina ekitone yadde ekizannya dduulu ajja atya n'aleeta amagalo ge n'atoga mu bizinensi yammwe ati omuntu alasobadde okubuuka ekiguwa omuntu alayadde ekitone ekibuuka sonko omuntu alamanyadde okuzannya omweso omuntu alayadde ekitone ekiwandiika ekitontomi omuntu alasobadde okuyiiya koodiina omuntu alasobadde okuwandiika ekimbeewo omuntu alasobadde okuwandiika kibugga tombutulaabutula ajja atya n'ategeerera talenti zammwe n'aziteeka mu nsawo ze bw'ati takomye kuziteeka mu nsawo ze n'abajjamu obwongo obutegeera ne muva ku bawagizi bammwe ne mwewaggula takomye ku ekyo n'abawayo ku busente ne mwebaze kakati olwaleero abalaze tebaaye bulijjo mbabakuza mmwe era nninga eyo abawola kyekiseera munzirize ssente zange mayinja bikopi Eddy Kenzo bikopi kusaasira otegeera kyegamba Moses bebeku otegeera kyegamba omusajja gwe muwoza nti atubeereddemu taata w'eggwanga atuwa akola kino nakiri abawa ssente zammwe tabawa ssente ze taali njagala okuva n'olwaleero mwenneekyo mukiyige era mukikwate bweso nojja otunulya Eddy Kenzo yeekaabya atuwa wagganira wali ovuma muyimbi munno eyali asobola okulwanirira ekitiibwa kyo nalukokolokola ka audio kaddakiika mmeka ng'oli mumuvuma Museven taatawo eyakuleeta kaliko n'ekikolima kajja ffa bubi mumanyi bw'okyambako ewange n'enkuwa olwendo lw'otuzzi mba nkuwoza ebbanja eddemu ne bwoli batulisasudde nze nawe otuzzi olwo tuwe ku balala bwe bali b'ennyonta ekola ki ebaluma Eddy Kenzo Bobi Wine mukumusasulamu tewavuma muvume tewali amulye lukwe olw'akawumbi akamu Eddy Kenzo oyo Museven yali kulabye ddi oyo Museven yali kusanzeewa
taba Bobi Wine no Eddy Kenzo namulabanga nga kyayambala bitangira bino bitangira ebyabanga ebyomubiri omunene abeera ku Mona Lisa ewamoni wallet yawo ekabuusi yali wallet ngabeeraawo nga musiiwuufu akirako olubuuya ne Bobi Wine namulaba nti ene nga tenyirira neti gisiiwudde terina ddagala kangende njikubeko eddagala namukubako eddagala n'awawuka ati n'afuuka ensonga yamulyamu oluki n'okumuvuma n'amukola ki n'avuma naye Eddy Kenzo Museven yali kusanziwa akawumbi ke baakuwa bw'oba okakasa Eddy Kenzo kangi nnyo okusinga ssente ze waakakola mu mafuta Bobi Wine ge yakuyira mu mmotokayo kangi nnyo Eddy Kenzo sente ze waakakola mu mafuta Bobi Wine ge yayiwa mu mmotokayo oba yakaaluyayo size nnyingi okusinga akawumbi n'emmotoka. Eddy Kenzo otambudde amawanga ogenze wano ogenze wali kyoliko omukisa yagujja Eddy Kenzo obadde kyakulabirako naye sooka ojjukira omusajja oyo eyakufuula kyoli n'omukakkalako n'omuweebuula n'omuvuma n'omufuula ekitakola ki ekitagasa essaawa eno ewa Mukama gye waddukira ate otukubira endundi ono Mukama akuba hanula n'omukono ono Mukama akuba hanula n'omukono yaba Katonda Katonda aba mubbi taba mubbi Dina kambuze omukisa Kenzo gwali n'essaawa zino gwafubutuka magere. Yes wa Bobi Wine. Bobi Wine ye yamuwa studio mwe bakolera oluyimba ya nnimba namu aba producer Tony Oz ne Padman namukwatira video okuvolo Eddy Kenzo teyadda maki teyadda mabega naye nansanyusa omukisa n'agubaka n'agukozesa bulungi kuba bangi be bagiwa ne bagisuula yakubaka n'agukozesa buki bulungi naye ate ebibala ebyalivudde mu mukisa Bobi Wine okubiryako ate yali ebivumu Sekabaka weeyolera omanyi ki owa Bobi Wine yali aforminga force nga netamanyi nti aforminga force eri mu baakinga mu kaseera kano mwe tuli omanyi ki oba yali mu kuteekawo jje eriri mu baakinga ejje yatonda lyeriri mu mwekubira teriri mu muyeekera olunaku olwaleero bayimbi mmwe mujjukirenga nnyo wagye muvudde mujjukirenga nnyo abantu ababa babeereddemu ate era n'ekirala mukimanyi temuli ba mugaso nnyo timmwe ekibatuukako kyekikyamu ekirina okwogerwako ebituuka ku bantu temwagala kumanya temuli ba mugaso nnyo mwe tubalaba ng'ebibumbe nga ffe babumbi wenjagalira nkyasa ekibumbe kyo kuba kyange ffe twababumba tujja beeyasiza I always tell Museven oba wampumba jangu onyasi kuba tampumbangako kamwe bayimbi mmwe ffe twababumba tujja baasa ate muzuukuke mukimanyi agakyali mabaga bagambe bazuukuke mugenda tutuuka nettayi tetugenda baasa nti tetugenda batta tubajjako engalo naffe abo abafuula basita kubeera si ffe twabatonda mu byobulamu tetusaba batta ne tujja baasa kaaluya zaabwe tuzimemu entuli ffe bannyinizo ffe bawagizi baabwe byonna abo gye batuuse otera n'okawulira Uganda Redenze tebanjagala Uganda Redenze tebanjagala gwe wasookera Nigeria ennyonyi esooka ogenda okuginnya ngeno tetumaze okugulira emmotoka amakanda gobadde nagewaka bali gegabala sente Uganda waliyo omuntu nabo ne bajja ne bakupiikinga totumanyire omukisa gwalina gwafuutuka magere naye ate ali mu gujajjabi ate Bobi Wine yali so proud of omwana oyo era omwe agamba abagamba nti siwangulaga kwa wadi Eddy Kenzo azimpangulira kiki kyoyagala ekisinga ekyo yamuzimba kyekyo kye bayita okuwa omuntu ekitiibwa nti wamuzimba naye alina byakoze gwe byotakoze naye ng'obeera proud of them mwebyo byakoze kiringa ng'omuzadde wanaasomesa n'agamba nti nze siwangudde international award era ababimbuza baga Eddy Kenzo azimpangulidde
anati balingamba kiringa ng'omuzadde bw'azaala omwana naye ng'omuzadde teyasoma naye omuzadde n'akola n'aweerera omwana omwana abamusomedde kale omwana bw'akozesa diguri ezo okuvuma kitaawe yamuweerera ngajala mutwe mujege so amakulu gacha abayimbi balikoze batya njago tuke ku point eno eya kola tune omuyimbi ndala ekintu kimu naye bwe bwakubanga ennyulu gulabo tugoba omubbi leka kwezaako bulangi nti njazirinda bwolwange kasata bba wange omubbi oyo bw'atakwatibwa kutwalibwa mbuga oba empanga enkya bw'anadda agenda kujjawo ate gwe ayinza obutakoma kukubba ayinza okukutta kati abayimbi bamuwa olwaleero mukaaba nti bannange omusajja atubba talina muno yadde ekitoni namwalekawo munnakitoni ategeera ebizibu byammwe ategeera obulumi bw'okuyiira oluyimba ategeera ebbeeyi ya studio ategeera ebbeeyi y'abaproducer ategeera empewo y'ekiro ne mugenda n'eddandala atamanyi yadde okuwandiika ekitontome ataswadde okuwandiika bino ebyangungulu nabadde ngenda eboddo nendyayo enkejje lwakiyita ewaleetako ng'atabisobolerako ddala ne mugenda n'oyo ekifo kyokugenda n'omwana owammwe mukaabya kajanja bantu bange bana temukabya kajanja itongo yekolera genero ye aliwo ebyo bikyabatuukako nnyo alunda ttimba lw'olibula kyogiwa egenda kumira ggwe alunda ttimba bw'olibulwa kyogiwa egenda kumira ggwe olwaleero Museven ali mu kumira bo be bamulunda be bamutembeeta mukkirize abamire tetugenda bataasa mwe mwamulunda simugamba olunda omusota tolunda musota musota gwa busagwa nti nina obubuzi obwegguwa obubuzi we luli kuggwako ogenda kuba tokyaswajjisumulula nti ogiteegenda edduke egenda kumira ggwe kino kiringira ddala nga ekyagundi ono erweru yagenze n'agamba nti ye yeebaza omukama waliwo nabbi omulonde mu Uganda eyamuwa omulimu ogwo kwera force things of that kind nagamba yekka katonda gwalaba mu ggwanga muno katonda tta katonda yesu ayinza okutuma n'akuloosa ti genda oteyeekolera oyo mujjeggeewe si ye yagenda natta abantu eri egundi ekasese siyo yoyo mwenyini yagambye talina musango si ye Peter Lweru yoyo katonda bwe yamutuma kutta abantu yagambye bitabimanyi nti yatta abantu ekasese tabimanyi yagambye nze sibimanyi omulagira twattiwa nze siri guilty katonda bwe yamutuma ate munnanga ayogerya ddala ng'abasiru bwe baba munnanga abantu abasiru boogera kakiripu wekale era bagenda kalaba munnanga abantu abasiru boogera batyo nga ye era twagende twewuunye ne tugamba nange kino kiki abantu abasiru bwe batyo bwe baleeta kimanyi abantu abasiru bwe batyo kakati erweru he is a true definition of a word omusiru era bwe bagambanga abaana nga bali mu bibuuzo omwana wo katutandika omukookinga tibwe baleeta tuweeyo ebyokulabirako by'omuntu omusiru ateekangawo erweru kubanga oba okiggadde bw'oteekawo erweru mu kabokisi akasooka leero abakusabye gundi nnya akuteereddewo daashi nnyo ejjuzeemu bakuwaate n'obubone obungi eri ne bw'otateekera kuba obadde otaddewo erweru bagamba omwana ono ategedde ali anaalonda Ssaabasiru omanyi bw'okeera ku makya naye nkugamba enjala ennuma nenjala okulya ku kino ne ku kino ne ku kiri kale bw'ompa kye nsinga okwagala oba obiggadde byonna oba oggyewo biri byonna by'otampadde kaakati n'omwana ng'amusabye ansa nnya ez'omuntu omusiru n'ateekawo erweru omusomesa etatunulawo gy'atajjuzza amwongeza na bubonero nti ategedde atyo n'omwana ti ono ye Ssaabasiru w'ensi eno kaale omuntu Ssaabasiru w'ensi eno yasobola okugamba omuntu amutumye nti genda ottegundi nti ono Katonda naye ate n'otamunenya lwa nsonga munnanga abaweereza basitaani batera muyita Mukama Katonda osegeere jajja ndawula ebuwaali jajja gundi balero bayita baki bakatonda naye ng'ate buba bubuze obubuze bwe buba bumukola ki bumubonyaabonya kandi nekibonyaabonya erweru bubuze kyekimwogeza ng'omusiru kyekimwogeza ng'endiga kyekimwogeza ng'engajaba osegeere yeetaago
Okolaki. Okulokoka. Naye ate waliyo omuntu naye atulya ntakyalo. Kolaba sitaani. Naye yali yagadde okulokoka. Naye ate laba nga tasobola kusonyiibwa. Ebyo byakoze biki? Biba bizibu. Kaakati yeerweru. Erweru. Abenkwezi n'aca abantu nga beerweru. Mukama yatema dda kibira kiramba. Era nze neewunya munnaddiini aliyimirira ku mulambo gw'erweru nti osabira. Bakugobe mu ekereziya. Bakugobe mu muzikiti. Bakugobe mu kkanisa ya Uganda. Kuba toba munnaddiini. Olaba bagaana osabira basudde. Nti basudde yali tasaba. Ne bagamba tetugenda musabira eddiini y'ekikatoliki. Tekkiriza muntu atasaba, tekkiriza muntu atalina bufumbo obutukuvu. Tebamusabira. Kaali gwe ngamba otya nti bayinza atosabira omutemu. Yenna alimusabira. Oliwo oweereza sitaani. Yagambe Saabalwanyi yenna byo omulonde. Kulwa Mukama Katonda Saabalwanyi yalwana. Saabatemu. Saabatemu. Museven si Saabalwanyi. Museven Saabatemu. Temudda mutuje gyembukanirako. Yalwanawo. Saabalwanyi muntu alwanirira omujunyi. Kati nga zireeta Saabatemu. Ze Saabalwanyi. Walwanawo ggwe. Watemulanga butemuzi bantu. Babulijjo oli Saabatemu. Ze Saabalwanyi. Nebaganga sombusa ze Saabalwanyi. Walwanawo ggwe. Coward. Swana okutta aba civilian. You were coward. Museven, you were coward. That's why. Oli mukutuliriza ti solwali ndabakola kino. Not an written Nabu Kenya. Not a cynical woman. But civilian, you were coward. You are not a Saabalwanyi. You were coward. Nchogera tunudde mu kamera. Museven, you were coward. Oli mutitizi. Katitizi. Oli mutitizi gwe. You were coward. Atogenda kunkola ki. You were coward. Njagala atulaga amaanyi g'egali. Obwa Saabalwanyi we buli. Era njagala jja proving wrong. Titali coward. Njagala proving wrong tali coward. You were coward. Jeno itongwa ya How is he a coward? A coward. Ye mjasa ayine mundu ali armed. Okutunuse mundu muntu atalina yadda ejjinja. Abeera coward. Oli mutujju. Byonna biri ku muntu. Andi. Omuntu wakeera ku maca keba America. N'ositule mundu yo. Na muli mu lutalo n'ogitunuza mu muntu wa bulijjo. Ekulangireko gwa butujju. Museven bantu ba bulijjo bameka be yakatunuzaamu mundu yo. Bantu bameka be yakatunuzaamu obutwabwe nga ba bulijjo. Bantu bameka aba bulijjo be yakatunuzaamu. The accident. He's a coward. He is a coward. Bobaayo n'ekigambo ekinene ekisingayo okubeera ku coward. Kuba mpulira ne coward kitono nnyo. Nyamba okimpeeko mu dictionary zammwe ez'oluzungu. Mwe mwasoma. Mwe mwasoma. Tali bubeezi mutiitiizi. Alimu akatengo n'akaddukano. Kyange omugambye bingi. Mutujju. Omusango gwa nakigwa. Mutujju. Omusango gwa nagomola. Andi mutujju. Mutujju. Nagwe yali akutiddeko. Mutujju. Leta Nabu Kenya gwa mutta Yasinika gwa mutta Dani Chene gwa mutta Tom Junga gwa mutta Edward Mugalu gwa mutta Semwezo Mgaga wa Shere Usaga gwa mutta Dr. Andrew Takome Kaira gwa mutta Tom Junga gwa mutta okera ziremenya abantu Museven basse kutta lunako. Kali mutujju kigwe yagala asinga oyo. Edward Mugalu ya facilitating olutalo. Yali musajja mugagga be basooka mu business y'okuchenjisa ssente. N'amuteeka mu ssente. Ng'amuwola buwozi. Bwe tujja mu buyinza nkuddiza. Bwe yatuuka omubanja yamubbira amasasi. Ku Lugogo ku cricket ground e Lugogo. You get over. N'amukuba amasasi agaamutta. Ng'amusasi zose. Nakati alipoota tefulumanga. Mutujju kyasinga Museven gw'oyagala. Nze. Kakati mwe temulaba nti mutenda bbinira deni butujju. Naye omwami Museven mutujju. Munyumya Boko Haram. Munyumya Al-Shabaab ku Museven. Musajja omwadde amanyi. Munyumya Al-Shabaab ku Museven. Semanyanga bubinja binja ki. Ku Museven. Al-Qaeda. Oyo ate mutujju nnyo. Yo! Yasinga obutujju mu byafaayo by'ensenga. Kakisigala ne mpumulako. Tonawa kuwummula. Njagala omalize ku nsonga ey'abano
abayimbi abalala balikoze batya abayimbi abalala ekisooka kya byonna balina okukimanya nti bobi erina okuba emizindaalo abantu kwe bayisiza obubaka bakose bulungi amaanyi ago abantu ge babawadde n'abantu bali babeereramu ku ssaawa y'okubeetaaga. Iyo recommendation ennungi nga n'akatalekeka ono omukulembeze owa abatudde mu kakiiko mu parliament olunaku olwajjo batandise okwemulugunya nga bagamba bwe bati babadde bana bagamba bwe bati lwaki nkyesi kino nga tumaliriza kirimu omuzinzi bantu ba Choliland bagambye esente gavumenti naaba eremeddwa bwenaaba eremeddwa okufuna sente nti budgeti eri 53% egwani katere kyalimu sente baba omulambo kwabo bagutwale baguziike naye ate ekibinja ekyane kigamba balina okumuzika mu kitiibwa as a speaker kakati nabo bennyini batandise okwewa ate sente bwe ziba zibabuze babawo omulambo gwo mufalemera ku nsi olaba n'omupakasi atalina nkoba bye baziikwa babawo omulambo gwabwe baba babulira eggwanika temuli sente nenge kitwa kitegeeza kitwa kifaananyi ki saagala nnyo ebisa ebisinga disikasinga ku mirambo waliwo abantu abalamu ab'okudisikasingaku lanya tumwononeddeko obudde bungi otegeera muganda wange kale ate bwe tudisikasinga ku mirambo nga waliwo abalwadde abali mu malwaliro ga gavumenti abatalina panado nga waliwo abafa obubenje olw'enguudo embi nga waliwo abamaze okusoma abatalina mirimu ate embamba lyazamaanyi za nnyo omulambo nguko oyinza okugwogerako togenda gwezeko kigambo ngukoye siri musezi kudisikasinga nnyo ku mirambo ate bano aba A+ obagamba ki tebabadde ba A+ babadde esekusi A+. Museveni akwata omulambo agwowa A+. Waliwo kirabye kati oluzani akulya A+. Gwe bw'ofa A+ ejja kukola n'esikola nnya wali boolaba abayambadde amasuuti abayambadde giraavuzi bonna bayese kusinga Museveni akwesigisa atya omulambo mugwasuze ku A+. Mugere mukuje mukole postmortem omwana yafudde butwa Museveni akuuma kati omulambo gw'olanya n'okusinga bwe yeekumba omulambo kuba uli ku mulambo gw'olanya bungi nnyo okusinga oli ku bwa Natasha ne Muhoozi ne mukyala we kataaka abeeyo yennyini my lord biyinza okufubutukawo tokikola tuveeyo bannange banywanyi ati siwummula koyisa mu komenti z'abantu babuuzeeko ngendeezi naye bw'oyogera bwotyo nti naye nekyo gyammwe kitabuse kitya emiliyoni 3 ge babawaako gabizadde abatuuze bagamba mukkirize mugaane bwe mutamuleeta ffe bennyini tujja kwekalakasa bakiyita tonvaamu miliyoni 3 bazita tonvaamu soma message ngende baddaipumuleko message si nyingi nnyo ono agamba muta Heleni ankunda agambe hello Dr. Ewa and your vista Yekolera oliotenno sebo jebaleko Jessica agambye sound tebadde kirya naye nga ndoza final yateredde naye nga kwa abantu badde bakatandika comment z'amaanyi kwa just tuli ku dakiika 50% dakiika 3 sekidderoni Yekolera abasinga bali awo kale okay naye nga mu bimpimpi beebale nnyo mwe beddala ababadde ku program eno olunaku olwaleero naye nga ffe tubeebaza ffe tujja siga nga tuba updates buli ekigwako bwekiti nga tuba updates where Mr. Yekolera bwabanga is available we are ready to update you buli lunaku unless ate gwe olina ky'osobola okutugamba tujja kuba tusobola okukiyisaawo nekyokubiri neebaza abatuuze ensi yonna olunaku olwajjo bakoleddeko omuganda ffe mutabani wa Hajji Nadduli essanyu basobodde okumuyambako nomucontributingira ku ssente mu ddwaliro temujjangu okwo ziriawo si nnyingi nnyo naye nga era nnyingi nnyo okusinziira ku mbeera omuganda ffe gyalimu system zo bagijjanjabira wabweru era nsaba nga tuli mu budde obw'ekisiibo kino
kindly kikwakatako muganda wange Yekolera ne swaumu ebere ya mukisa. Nina namba yange eri 0701 ena bwenziramu ena namba yange eri 0701 748828 070 Namba Yekolera General Itongwa. Tamyon WhatsApp ina kyagala okugamba. Kale, muso kumufunira awo nenga timwera you can also as well find us ku 772915165. Bobo ina info ina josobola okutuwa oba to advise us and guide us. So musonyi mugambire ko ntusane tabadde clear ndoza kati eteredde naye omukama ow'ekisa n'ettendo abatukuumire mbere bulungi mwera.